Jowero Senyonyi bwaba n'emikolo gye kiki ekimuganda okumpita waka ngenda wawukana mu ndowooza yes n'amadiini gwe kungo oli musiraamu nze ni musiraamu gwe oli wa ddiini ki gwe sebo oba oli musamizi oli mu advent ate gwe you get it kye Uganda gye njagala okubeeramu nga situkkiriziganya mu byabufuzi but we can have a cup of tea okitegeera okitegeera ndowooza nze Senyonyi ne bwe nali badde nga ndi wa nuupu naali mulonze. So you're happy about his reappointment? Yes. Meaning? Ndi musanyufu nnyo. Essanyu likutta. Museveni weebale. Muga mutya mmwe? Weebale. Weebale Yoweri. Weebale Yoweri. Ndi musanyufu nnyo. Neetaaga essaawa 5 bannyonnyola lwaki ndi musanyufu. Why are you happy? Ekisooka Yoweri Museveni yalaze that he is still in charge of this country. Yes. He's still in charge. Ngochijjawa ku cabinet yen. Ngochijja ku cabinet. No ngambe zibaddewo before. Ya proving that he's still in charge of this country. Ekyokubiri. Nze mukwano gwange bwayimusibwa nsanyuka. Ndi musanyufu nnyo nti yazizza Nabbanja. Honorable Robina Musafiri Museveni weebale. Kyeno yoli Museveni weebale kuzza Musafiri Robina Nabbanja. Ngasaba minister. Nabbanja the late Jacob Olanya yandaga Nabbanja 2016 netufuka bwe tuti. Amukwana. Nakyogera wano President Museveni yeetaga ba minister nga 10 nga ba Nabbanja abasobola okutuuka buli wantu ne bamanya state y'abantu gye balimu. Si bantu bana beegulumiza nnyo bali waggulu. Abo yabakooye yeetaaga abantu abali practical abaleratinga n'abantu. Okiwulira? Bwe twali twabya olumbe lwa taata wange Prime Minister Robina Nabbanja yali omugenyi omukulu. Prime Minister okuvuga ennyonyi ye najje Villa Maria, ennyonyi yali yakoma okugwa Villa Maria ku kyalo kyaffe 1982 yagireeta nga lwaki simusanyukirako. My own muganda wange Dr. Lawrence Muganga namufuula State Minister wa Internal Affairs, Vice Chancellor wa Victoria University. Actually, take it from me, Muganga yali contemplating mu bifo okusigaza oba Vice Chancellor wa Minister. Era bwe ndaba enkofu eziri mu kulumba Muganga neewuunya. Muganga we taking over Victoria University as the Vice Chancellor yalina ba students 232 232 wagiviiriddemu ngeri mutwalo gumu 12. Wow. A global citizen. Muganga azaalibwa Seeta gwafu wane Seeta wano mukono. Daddy wewe yaziikibwa mami wetu amuziikawo mu December. Primary o elevo inabisomera Uganda. Lwaki ndi musanyufu nnyo? Mubadde mulaba Gashumba yali ku radio ku TV ku nsonga z'abayindigenasi Banyarwanda. But Muganga is my vice chairman. People don't know that. Muganga ye vice chairperson wa Council of Abavandimwe. Wow. So President Museveni omulonda kuba minister. Ate n'amuteeka mu ministry ebadde tulisa kakanja. Katonda wangaza President Museveni. Mwangaza. Gwe twali nawe mu UCC. Nenkulaba ngo tulimbolinga bwo. Na tulimbolinga cyo kituufu. Sade batukwata mu. Musajja ngagamba radio bagigalewo program bagigalewo. Lwaki batugira ku nsonga z'abavandimwe. Yes. Honestly Museveni yanshokinze. Did you expect it? Definitely not. The signs were very clear. Nti ajja kupiikinga abantu mu Council of Abavandimwe. Naye nadde sisuubira kyatajja muteeka mu Internal Affairs. Nali manyi either ICT oba Ministry y'Education. Naye nga Ssaabagezi Yoweri Museveni yamanyi bwakola ebiki. Bwakola ebintu bye. Ye Ssaabagezi wa. Yes, sanyu eriyo. That's why I said the happiness is killing me. Yes. Tuli musanyu. Nyo. The Muganga tagenda kusavinga abantu nga atunulira ethnic background. Agenda kusavinga abantu bonna nga bana Uganda. The Muganga Obuyivu ne experience. Sina buyivu, humbleness. Bantu bangi bayivu nenga tibategeera nga they are idiots. Nga bayivu nenga they are certified idiots. I've interfaced with the idiots who are PhD holders. Nga degree azinazo nazibone nenga takola ki? Alina magezi. Atale magezi. The Muganga agenda kusavinga bana Uganda nga tatunulira gwanga lyo, diini yo oba ndowooza y'ebyobufuzi. Neno labe enkofu eziri ku radio enkofu zenyini. Because let's go to that. Abantu bagati dual citizenship. So what? Yasoose okubeera nayo. Mu family yammwe bamumati mwina mu bantu balina dual citizenship. Family yammwe eri bubi. Yeetaaga kusabira. Family yammwe eri bubi.
muri mu stone age gwe bampiza ku radio 4 radio 7 radio 8 ne ku TikTok nga mu family yamwe tali muntu alina dual citizenship gwe ate oli mulwadde muzibu yasose omanyi ku myaka gina 5 sikyala kulumba ntalo nsobola kumenyera ba minister nga 15 abadde mu cabinet wedde ko abana dual citizenships bali eno ne mu cabinet president yalonze I know 7 ministers abana dual citizenship lwaki basingolinga out mugangu manyi why because is a munyarwanda lwaki abala tibabogerako abalala lwayi muganga because is a munyarwanda chicho choka then we have a problem this it's a serious one ndabye hate okuva last week but I can assure you banyarwanda are law abiding citizens we are good people ndabye naba abatisa tiso bulabe mu lutandike tujja kulumaliriza because really mwami Gashomba bobanga mu bintu byonna byonna byosobola okunokola ku mwami ku mwami muganga a former vice chancellor omusajja abadde ha buildings an institution nga Victoria from scratch wawe n'obusobozi bwe yafunako ne Bill Gates Award of innovation oyogola boy I think Makindye SS is the best mu promo rather the best school oba muti oba mugendera mu nnyonyi oba muwambala bitya nabadde ndaba essomero lya Juliana nga balese ne fenoni abazadde mujja bakubya polesa esente zino bazadde baziteekamu bazisaba baana zibeera ku budget oba somero libikola gwe omanyi kibaita okusiba fenoni abana badde bonna bambadde white ne baleeta fenoni but Makindye lwaki yasukulumya mu masomero mu promo abana bakoze ebi bakoze omuwala yakoze omuntu yakoze omuwala avatar nala film ya avatar eyo kugamba Natalie avatar ndoza I think zona ze bakoze balina omuwala omuvubuka oyo Ronnie Cham ena mugulanga kengoye bambi muvubuka nga dream ye ya design Ronnie Cham ena muwagiranga nnyo mukwano gwange naye yasenkawo wali kati simanyi yadda naye yanguzanga engoye ennungi nga bana engoye ennungi n'engatto ngolaba alwana nnyo n'agenda ebweru n'aleeta ebintu ebyakabi ng'alwanagana nnyo ne fashion okukola design mulaba n'abantu betuwogerako abakola engoye abakola zi design eyo bemwogerako ba opula bakola obuviiri baani dozala be bantu be batera bava omwo kale Ronnie Cham akera ku makya nga akola ekintu mwana abumba ekiwologoma ne kitambula ne kijja omuntu ali creativity oba abantu bali creative dozala aba bantu baba bakabi muwagire Ronnie Cham thank you so much abana Makindye SS thank you so much mwebale nnyo idea je mwajijja okubanga promo ya muyas eri the best eri mu best or the best is promo kuba nalabya abana nengamba my god what is this nengamba bino biki mutu wonyeza filmu zetu aitwe gomba ngaje tusuye nti bisoboka zetusuye nti bazikwasa kamera 10 nti biki kwagamba mwatulaze nti ekintu kisoboka musobola okimekinga abantu ambatu kama nga bali bane kamera nyingi nnyo ate batulaba kati bakala audio ne balembo nga batulaga story yasinga okunuma ya Titanic nalabanga filmu ene kusasiranga tukaba banange twakabanga ne twevulungula ne tukaba mbere ne twema nga tukabira jaka na yoru nakulo yandaga nti filmu ebakikola nga bakikolera mu bafu na kyawa filmu obulamu bwa